This is Rampantilla in the danger. Mwasize mutya abalonji abagalwa bampuliriza kansubire nti mwasizeeyo bulungi mbebazaako gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero mukama waffe yeebazibwe ate nga banaffe assalamu alaikum kansubire nti muli bulungi yona yona gye musinzira ate nabakubanga otoyingako mukwano genda mumasubire nga ate osubscribinga ku channel yaffe ate nga gwe yakikoledda webalinyo webalire ddala amawulire agasuze ku mimwa gy'abangi si malala ke katambika omukulu amanyiddwa nga Rassa Emmanuel era nga kano katambudde nnyo kabutikitiki busatu yes wabula nga buli omu yakakasiza nti oyo ye mukulu amanyiddwa ngane Rassa Emmanuel Kawese omugagga okuva e Masaka mukatambyako bangi bavudde ne bagenda maaso okubanga balaga nti bennyamivu nnyo okusinzira ku kye balabyera nga bagambye nti Rassa otuswaziza nnyo otukubye wala nnyo bulijjo weekalakasa wano naye guno omuggo gwa Musa gwolina nedda mukwano nga mutini bulala ebigambo byabadde biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira so nga ate yo timu Diana yagenze maaso okubanga ate ezina gudigudde ne bamugamba nti bukyanga okolotya ogenda maaso okutukalakata naffe ku luno mukama katonda yandibange essala zaffe azaanukudde omukulu naye yavuddeyo oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano n'agenda maaso okubanga ate awandika ebigambo byabwo ku social media ebiraga nti si yali mu katambi era ng'agezaako okutulaga nti yabadde photoshop si yeye era nga yagenze maaso okuwandika n'agamba nti eyakikoze oba yagenze maaso okweditinga akatambi kano yandibadde edita mulungi naye ekizibu kye yakoze kwe kuba nti teyalonze buliri bujja mu level za Rassa obuliri kwe yamutadde nti bwalayisi nnyo yesikira ezo nagenda maaso okubanga ate amugamba nti omulundi omulala bw'abeera akolanga edit oyo amakingenga sure nti omutwe gukwatagana bulungi nnyo n'omubiri kwakoze ki kwabitadde ate amakingenga sure nti movements zikwatagana ate amakingenga sure nti akatambi akolera ddala kawanvu akawerako abantu basobole okulaba bekkanye ani ddala mwennyini ali mu katambi ako si kuba wako butikitiki busatu bwakubanga ate akola ki ababuzaabuza eyo Rassa bwatyo yagenze mu maaso okubanga ate yedifendinga era bwatyo yamaliriza nga mugamba nti kyeyakoze kyakabi nnyo yetaggwamu ssuubi omulundi omulala ajja kubanga ate akola bulungi n'okusingakawo mu katambi kwegamba yavuddeyo n'amuwa tips z'abakozesa mu katambi akokubiri keyetesetese okubanga ate afulumya okusinzira ku Rassa asuubirayo akatambi akalala naye nga ba social media inlaws bavudde ne bamutegeeza nti byonna ebyo byoyogera weekaza bwekaza kyakulidde dda akkirizagana gwe ali mu katambi embeera yiwe bwe yafaananye okusinzira ku mukulu Rassa agamba si yali mu katambi just oyo photoshop naye nga ate bwenkuzaako emabega katono tujjukira bulungi nnyo incident y'omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanze akatambi we kabaluka ne batugamba oyo Diana nga batuwaddeko katono nnyo bwe kati Rassa nga tannaba kulaba full video yagenda maaso okubanga ate ayogera bingi nnyo n'agamba nti nze Diana mumanyi oyo ye Diana bw'abanga asanyuse nnyo agwamu ku nsimbu era ng'omuwala oyo wamulaba oyo ye Diana n'akakasa bulungi nnyo nti oyo yani ye Diana n'agamba tebirimu na photoshop oba biki naye munange gye byaggwera nga akatambi akalamba kafulumye twagenda okukyetegereza nga si ye Diana naye nga ye yalumiriza n'agamba nti oyo ye Diana kakati nno ye kigudde wuwe yeganye ddanga lumu agamba si yeye oyo photoshop wabula nga ate ejjukira bulungi nnyo nti bwe twabadde tetunaba kubanga ate tulaba katambi ako omukulu yabaddeko mu interview jjukira yagenze maaso okubanga ate afunamu awo birthday party ya muwala we nga weze myaka 15 era nga bagitesetesa ku Serena Hotel wabula nga ate mukyala we omulwase omutongola amanyiddwa nga Angel teyabaddewo yabadde Masaka n'atutegeeza nti ekya Angel okubula ku mukolo gwa muwala we ekisookera ddala si ye maama we talina kubanga ate abeerawo kyakubiri ku kyo yabadde akakalabya mirimu so mwe ababadde babuuza Angel aliwa teyabadde supposed kubanga ate abeera ku mukolo yes weyogedde kuba Afghanistan abalina okubanga ate bajja mu ggwanga lyatu Uganda yagambye nti ye tabeetaaga olw'ensonga nti waliwo ekifaananyi ekyagoyinze viral nga bamutaddeko ye n'omukulu amanyiddwa nga Peter Sematimba n'omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre wamu n'omukulu amanyiddwa nga Isma akabonero akalaga nti bo bantu b'abakyala nnyo obaolyawo naye yagambye nti ye tabaagala ali contented n'omukyala we amanyiddwa nga Angel ye gw'ayagala era naga nti singa yabadde ayagala Abafghanistan yandigenze mu nsi yaabwe kubanga obusobozi akola ki abulina anaafunayo omu wabula nga ate era nga bw'omanyi nti emboozi za Rassa zo teziggwa nga teziriimu Diana Nabatanzi era lazima yagenze maaso okubanga amukoonako nakkaatiriza nga bw'atazaala okitegeera ye neyewaana nga bw'alina abaana 18 mu kibuga naye omukyala Diana Nabatanzi talutazaala tasobola na kufuna lubuto bw'atyo n'akikkaatiriza naga nti omusajja alikera ku makya n'amuwa olubuto alivaayo n'amukwata mu ngalo n'amugamba nti webale nnyo mukama wange kyokoze ate bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubanga akola ki amusimba eddume lyente ye Rassa bw'atyo byatutegeezezza ebyo byonna byabaddewo olunaku olw'eggulo
Okuda ku story endala yagenze maso kubanga ate kwata bana Uganda aho mubabiro ku social media sindala ye story y'abakulu bano abamanyidwa nga Maulana Andrena abatuzanyira katemba nga basinzira wali mu comedy story mu kumanyidwa nga Alex Muhanji ate nga tebakomawo n'okukoka bakola ki bakoka ya omukulu amanyidwa nga Rain gwe muyite Lubega Obede agobuzale yenanyini story eno jengero kubanga temba tusako na ko regular yagenze maso kubanga ate akyala mu makaji bazala mukyala we amanyidwa nga Sherry Cubs oyo golaba eranga emikolo gino gyabadde myekusifu nnyo nga wokiwulira okugigerageranyako n'egyo mukyala amanyidwa nga Veronica Lujjagwe gweyinza okuyita Vinka emikolo egyo gyali myekusifu nnyo tebakkirizayo bantu kukuba masiku kuba bifaananyi ng'emikolo emirala we gitera okubanga ate gibeera wabulanga gino gyabaddeko abooluganda ab'omunda ennyo n'ab'emikwano ko wamu n'abako abatonotono kakati gyagenze mu maaso okubaawo ku lunaku olw'omukaaga wabulanga njagala okujjukizaamuko nti ku lunaku olw'okutaano industry ne entertainment yagenda maaso okubanga ate efiirwa munnakatemba amanyidwa nga MC Izidi fenago tumanyi obulungi nti yafudde throat cancer wabulanga omukono tannafa kigambibwa nti yayogeddeko eri abooluganda n'ab'emikwano abatonotono naye nga akukkulumira omukulu amanyidwa nga Rain nga tutegeeza nti Rain yagenda maaso okubanga ate alya ssente ze ez'obujjanjabi yes baali bamusabye ensimbi eziwerako ddala miliyoni 25 abeere nga atwalibwa mu ggwanga erya Kenya alongosebwe naye ekintu ekitasobose era ng'agamba nti ekimu ku kyamuviiriddeko okubanga afa be bantu nga Rain okuba nti munange tebaleeta ssente ze mu budde abeere nga ajjanjabibwa kigambibwa nti essente ezo zaali zivudde mu bantu abava mu mawanga ag'ebweru oba bazirakisa abasinza mu mawanga ag'ebweru be baali baziweereza mukadde kamu Rain olwawulidde ebyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ye defendinga ku nsonga eno n'agamba siwakana nti tisaweebwa ssente zampeebwa naye munange baali bampa emitwalo 18 n'agamba nti naye ssente ezo gye bazisindika okuzijjayo neetaaga okubanga ate nina national ID gwe gye wandiise nga ndagamuntu naye ng'agamba nti ndagamuntu yakola ki yagwa tagirina bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga abategeeza nti wakubanga ate munange agenda alabe nga banka ye agiwakankulayo aggyeyo ssente ze abeere ng'akola ki aziddiza bannyinizo abatuufu naye nga kyolina okumanya ye omufu yafudde akola ki akukkulumira omukulu oyo yes embeera bw'etyo bwe yafaananyeeko olunaku olw'eggulo songa tene side eno amawulire agabadde mu lugambo ku mukulu amanyidwa nga Dr. Jose Chameleone ekyaddaaki gamaze ne gabeera ng'ate gakakasibwa oluvannyuma lw'okumugjayo mu sikaane ng'eraga nti ddala kituufu alina ekirwadde eky'ekibumba n'akataago kawago ekimu ku ebyo ebibiri nga ate munange byamugenze mu maaso okubanga bimubala embireze yeetaaga ssaala zokka wenjogera so nga ate omwana mulenzi amanyiddwa nga Record Era Butida naye yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga atusaba tuteeke maama we mu ssaala olw'ensonga nti ono naye agenda kubanga ate alongosebwa ayina complications mu lubuto era nga kigambibwa nti amaze weeks 2 ng'ali ku kitanda mu ddwaliro ery'emulago embeera nayo si nnungi esaidi eyo essaawa yonna operation egenda kubanga ate etuukawo naye yatusabye tugende maaso okubanga tumusabira maama we abeere ng'ate ekintu kino akivunuka bulungi nnyo nnyini ddala okudda ku mukulu amanyidwa nga Ibrahim Kasa yes yabadde musanyufu byansuso oluvannyuma lw'ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga okudda nga muwala we akoledde ddala bulungi era ng'ono yafunye points 18 oyo Maria Mugolaba out of 20 yafunye 18 webale nnyo webalire ddala muwala kusoma so nga ate okudda ku side eno emikolo egyawubye abantu simirala gy'emikolo gya mwana mulenzi yamanyiddwa nga Joshua Senyonga yasinga ono ye mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Jackson Senyonga gyageze mu maaso okubanga ate egikwa gya olunaku olw'eggulo bunange nga bw'okiraba mwana muwala yagambye yes I do akaweta ne bakola ki ne bakamunaanika era nga najjo gyabadde gya kimpowooza ennyo nga bw'okiwulira yes wabula nga ate gyabaddeko abanene okugeza nga maama n'abagereka owa Buganda yabaddeyo nnyo nnyini ddala wabula nga ate jjukira nti omukulu abadde obudde abwadde nnyo emikolo gino naye nga abakozi be ab'oku Top TV bagenda maaso eri okulaajana bagamba nti baagala ssente zaabwe katusuubire nti anaabalowoozaako emikolo kegiwedde okudda ku mukyala amanyiddwa nga Nammere Fena tukimanyi bulungi nnyo nti omukyalo ono yagenda maaso okubanga ate atandikawo TV mu district ey'e Masaka weewaawo bangi bavayo ne bagamba nti eyo TVC ye ya kitaawe naye nga kyonna kyekiri ffe bwe tukifuna kiraga nti TV ya Nammere Justin okuba nti yamenya record nti TV esookedde ddala mu district ey'e Masaka mukadde ke kamu ye mukyala asookedde ddala okubanga ate awuninga TV mu ggwanga lya Uganda ate awo omuvubuka asookedde ddala okubanga ate asettinga up TV kakati no munange twadde tukyali awo
abafanzi abenjawulo naddala mu bitundu eby'Masaka ne bavaayo ne bagenda mu maaso okubanga ate batandika okugamba nti baagala TV eyo ebeerenga ekolwako baana b'Bannamasaka okugeza nga omukyalo ono oba omwana ono amanyiddwa nga Maya Musuuza nga bagamba nti ekisookera ddala mwana muto naye era mugezigeze ate munange alabika bulungi ali presentable ajja kubanga TV agisobola bwe batyo ne beegayirira Nammere abeerenga ateekayo mwana wa Kana Kambata ku sheeyo bamufunireyo show ey'abaana abato abeerenga agikwasaganya ekintu kino Nammere teyakigobye yagabye abategeezezza nti agenda kubanga ensonga eno agitunulamu yes babeerenga ate munange atuukiriza ekyo abantu kye bakola kiki bamusaba kubanga abantu kye bakola kiki baagala n'abategeeza naye nti Maya ali biro 18 kakati kino ekintu kibategeeza nti alina kukwatagana n'abazadde be singa bazadde be baba bakkiriza ye takirina mbuzibu bajja kugenda mu maaso basayininga contract era mu kadde ke kamu babeerenga bamuyisaako mu training entonotono abeerenga ekintu akola ki akikwasaganya nga Bannamasaka bwe bakola ki bwe baagala yes tebakomyawo bagenze mu maaso okumutegeeza nti ate tokoma ku kuwa Maya yekka n'abalala abaana baffe Masaka wano mwe bali bawe emirimu olw'ensonga nti twabasomesa ate ne tubakuza ne tubabuulirira empisa balina togende eyo mu bikibuga okomboze n'abategeeza nti n'okubaliisa twabaliisa balabika bulungi they are healthy so bajja kunyumira ku TV ebyo gyo gende eyo nti mu kibuga oleete Bannakampala naffe wane Masaka tusobola kukyefa bakulira okudda ku nnalulungi amanyiddwa nga Anita Fabiola gye buvuddeko fena tukimanyi bulungi nnyo nti omukyalo ono yes bagenda maaso kubanga ate bamuteekako akaweta kankusibiddeawo baby girl naye nga ba social media in-laws tebamuli bulungi n'akamu n'akatono ddala ba left right nga bwekimanyi bamusonjogola nga bwekiwulira n'ebigambo biri byennyene ebiruma era nga mu bigambo ebyo bibaze bamugambye nti gold digger kikuuzi binyonkondo nti talina mukwano bamuhabbatina gwa ddala oba gwankalakalira kyayagala kyekyokuba ate munange yeekuulira ku mwami ono olw'ensonga nti mwami wa Kathente omukulu amanyiddwa nga Macranade mbu mwami wa Kathente wabula Anita yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate abagamba nti lwaki mugamba ebigambo ebyo nti nze ndi kikuuzi nze siri kikuuzi nedda wabula Zaddi yayagala okubanga ate munange antwalira mu class eya waggulu kyova olaba ndeetako ebweru mu mawanga n'antwalako mu bifo ebifaanana bwe biti ye class gy'ayagala mbeere nga ntambuliramu yes siri kikuuzi kakati nno batu yewe yabategeezezza naye jjukira nti guno si gwe mulundi ogusoose okubanga ate Anita ayogerwako ebigambo ebiyitirivu ddala nedda ba social media in-laws baze bamupa enfunda eziwera ne bategeeza n'otutegeeza abamu nti obufumbo bwe tebujja kubanga ate bukola ki buwangaala nga wokimanyi nti bakolima wabula omukyala amanyiddwa nga Susan Makula yabategeezezza nti ebyo byemukolima mwe bennyini abajja okufa muve ku bantu muleke abantu bakole ki beeyagale yes embeera bwe tebefaananyeko esaidi eyo abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe ye mwana muleza amanyiddwa nga Mr. Lee yes Facebook page ye yagenze maaso okubanga ate mubulako era nga bwatyo yaguddewo empya n'abategeeza mubeere nga mumunoonyezaako eyo mu kadde ke kamu baana balenzi bano bagenze maaso okubanga ate munange beefunira ku ttaka yes a plot of land eyisebusaabala era nga kigambibwa nti bagenda maaso n'okubanga bazimbayo ennyumba bwaguuga mu bbanga lya mwezi nga gumu bajja kubanga ate bagiyingira era nga batutegeezezza nti buli omu mu nnyumba eyo agenda kubaamu n'ekisenge kikye ku bubwe nga kya self contained nga buli kimu kiri omwo embeera bwetyo bwefaananye jjukira nti bano bayimbira wamu so buli kye bakola babeera batambulira wamu embeera bwetyo bwefaanana esaidi yo katubaagalize buwanguzi mu bulamu obujjo bwe bagenda okubanga ate batandika essaawa yonna jjukira nti abayimbi bangi bakyali eyo eggulu bagumbye naye nga bano bo abasibye baliko ekintu kyabe bakikwasaganya dda batakumira mpeera kamusabe abeere nga ate abankumira nsigadde nze Fijida News Anka nga bulijjo mubeere bulungi mbaagala nnyo mmwera